Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala bebaza n'okubayoza n'okubayozayoza okubanga musibye ebbanga lino naddene ate ntwatulayo only 2 to 3 days okulaba ekisibo kino nga tukikuba olukumutwe era ng'omwezi wegulabikira era enkuba eno etonye ennaku zino ebeera enaazaako ekko lyonna ku ggulu n'enfuufu okulaba muno omwezi tusobola okuba nga tugulaba era nga guyinza okuboneka olunaku luyinza okubeera olw'enkya oba olwokuna era nitubeera nga tujaganya Idi al-Fitr. Njagala okubaagaliza Idi ennungi mwena gye musinza okuba nga mutulaba. If ye musiraamu ono nti musiraamu njagala okwebaza okwagaliza Idi Mubarak oba okugamba Idi Mubarak Idi al-Fitr ennungi. Munnange nno awengedde okusinzira okwogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Fameica. Amanya ga Fameica amatuufu gabuzaawuza Lawrence ng'osinga ogamanya yani? Lawrence yayogedde nange sigeekakasa naye Fameica ono musajja musiraamu era ng'abadde mu kisiibo for all this time kyobula abadde tavaayo kubanga mumulaba n'abantu banjawulo. Olwa Fameica ono olunaku lwa bamaama we twamugwiriddeko nayongera otunnyonnyola lwaki Fameica ayagala nnyo maama. Mujjukire muno Fameica mwana nzalwa ya Republic of Kawempe era ng'eno yemu ku gavumenti ze Uganda zeyagaana okuwa ekitiibwa era nga president yali agenda okubeera president we Kawempe Lawrence omumanyi ye mwana mulenzi onalebani Segirinya. So munnange abantu wekawempe njagala obabuuzaako ne ekawempe avaayo baserebu bangi kimanyi Lawrence Kamiliyoni Mayanja family Kawempe Shiba Kawempe ontegede Fameica Kawempe Segirinya Muhammad Kawempe njogera abaalo bankomaawo kankome kwabo. So munnange Fameica ono ku lunaku lwa maama yavuddeyo n'agenda nanona maama we era maama we n'abeera ng'amutwalako out n'abeera ng'amuspoilinga n'abeera ng'amugulira ebintu byasinga okwagala n'abeera ng'amukuba ekikumba. Mujjuke by the way Fameica yali mwana yali muntu mutunzi wangu ejjuke Lawrence ng'azijja mu downtown n'azitwalira abayimbi sawo nawe yalokera okujja live waliwo Radio Stede waliwo Atini waliwo abantu awo ab'enjawulo Atini akyayiga buyizi ng'omugenzi guli nafa dance ku mapesa kwa dance ku mapesa ya mentalinga Atini oshogede dance ku mapesa ya vao Atini nakola china dawo Atini ya vao ni wadao Ian Pro na dawo. So kibadde wekito industry ekola ki revolving abete tubamu ne nyimbe singa hit za mwana mulenzi Fameica yazikuba yali Atini ontegere nnyo era Fameica yategeera ne Lydia Jazmine kwa Lydia Jazmine yali akola nnyo ne mwana mulenzi amanyiddwa ngani dance ku mapesa kalwa kisinze kabaka w'olugambo nabagamba nze kabaka w'olugambo nga muwakana kale amawulire gali ku Fameica era njagala mukutuuseko nga tubuulira twamu interviewinze over the weekend ng'agezaako tubuulira ku lwaki avuddeyo okulaga maama we omukwano omungi ennyo omanyi by the Fameica yafaanana maama walinganga Shiba okitegeera ne kali katabanike nime Fameica alina omwana wali tokimanyi kale nange simanyi Lawrence producer nga asiriseewo sakala nange ngwe mumbi neka kutuseko Fameica ng'ayogera how engeri ya spoilinze maama we n'engeri gy'ayagalamu nnyo industry ya Uganda wabula yagambye ebya Yuga Tunes bino tabimanyi nnyo oshegere twambuze ebibuuzo binyo ebya Yuga Tunes yabyeganye yagambye ebintu byakaye ebyo talinabitegera n'abitegera ajja kuba nnoonyaako tubeere nga tugenda maaso kati katugenda Fameica tumale tukomewo. The name is amanya nze Kabaka Smith kabaka w'olugambo pokopoko n'amawulire mu Uganda ate sikola nze kaku kamera kubeerako mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Lawrence. Oli bulungi olwaliro tulaba mushutinga video ya Oluyimba ki shooting a video ya Oluyimba olw'emirembe mirembe oba otegeeza love amani tuspreading omukwano. Omuntu ali ewaka ayinza okugamba nti olaba mulabika mulina kye muyisaawo kimunnyonnyole Oluyimba mulunnyonnyole alutegeere. Of course enyimba zonna tuba tulina message tuyisaawo naye kati tuno tulina just message spreading our love. Oluyimba teruliimu nti mwafunye ssente ate sente zaaki sente kizogerako nanti tulabye project nyingi nnyo ezizze nga ba all stars bonna abayimbi beegasse naye nga ssente mulimu waliwo kye bayisaawo naddala nga kirimu ssente tekiri mu gavumenti Fameica abantu babuulire nti tekiri mu gavumenti. I don't do political music kuba nze mwana byonna byenkola mbikolera bantu kola music w'abantu. So I'm here not paid but just for the good of my country. Okay, bw'owulira otya okubanga ogenda kukola ne banno? I feel good because
Ugandans, we are brothers, we are sisters. Actually, China tandikira ku fefe nyine abayimbi. Tusagamba bano muyagala abayimbi temuyagala. Yeah, so I feel good that I'm working with my fellow artists on this project. Muyimbi kigogamba nti mweno project ono ye aflowinga bulungi. Aflowinga bulungi. Yes. Bona balungi. They are all good. Lydia Jazmine aflowinga bulungi. Bona wabalabyeko bona bali. Wano tuli ku video. Sisobola kujja ku video kulimba Voice nga bwe simanyi bali. So I know everybody in this project and they are all good artists. Okay, tulaba abayimbi babaziza ku online. Ekyo kyogerako ki? Si kirungi. Era sikwatagana nakyo era nsaba bambi. Gavumenti babona bekikwatako batukule tudemu tukole kubanga tuli byuma. Tulina sana tugenda zijja. Bona interior set twagala kuyimbira abantu batumisinga kyensabanga nze. Ejjo yabadde Mother's Day. Bagiyise moti. Ejjo yabadde Mother's Day baleero. Ejjo. Layira. Yes. Ejjo. Sino byancha bizanyancha kati yabe. Bizanyancha kati. Anti kati tosobola kumbuuza nagiyiseemu nti nga tennatuuka. Wanza oluvano ngenda wa muzeeyi wange kati tosobola kuwa experience gye nagiyiseemu. You get what I'm saying, bro?